Oluvannyuma lw'okuwuliriza ebigambo by'abantu abamu, Bugingo, Gashumba n'abalala, omuntu ajja okwebuuza, waliwo omuntu eyambuza ekibuuzo nti Bugingo yatategeera oba baabuuliriramu enjiri bye batategeera? Kubanga abasajja bano ojula bw'oba olina obuyinza ojjula obbagana n'okwogera Oluganda, bagamba obyogere mu lulimi lwammwe. Oba oli awo kiseevinga amatu g'abantu abamu obutawulira kasasiro ng'oyo. Beefuula abategeera ennyo. Omuntu n'akugamba nti abanja, ate ng'abanja yeekwese gw'abanja. Mu byafaayo mwakirabawa ng'omuntu akubanja olina omutwalo gw'oba olina miliyoni ye, naye ng'ate akubanja yeekwese ggwe, ate olina omumwa miliyoni gy'akubanja naye ate ye yeekwese. Simanyi lwaki abantu ab'endowooza ezimu amagezi era babeera bonna batambulira wamu, birds of the same feathers. Naye nze sinanya bigambo byakwogera awo, abantu banyiivu. Naye nga ko ka Bugingo wakawulidde. Bugingo ye musiru oba bayogereramu babuulira ebigambo be basirusiru. Adda ayogera ku Babi ne Kyagulanyi mbu yeekwese, mbu yabanja ate yeekwese. Ne ngamba ono omusajja mukulu naye alayika tategeera bulungi. Ye ebintu bino ebya bulijjo bino ebya normal life abitadde mu mbeera eri ey'okunoonya obuyinza eya politics. Tamanyi nti nno eri ebintu dynamics zikyuka eza politics n'eza bino ebyabwe bino bye balimbalimba abantu obajjamu ssente, nti olina bayimiriramu awo balimbelimba obajjeko ssente. Bino ebyobufuzi byakubeeramu kamooli, oli ogwikiriza mugwikirize, si byebyo ebibye byalowooza bw'ajja kuyimirira mu lujjudde lw'abantu bw'ati abakonvinsinge bamuwe ssente. Ebyobufuzi birala bikyuka, era Bugingo alina okubeera nga bw'aba badde talina magezi afune amagezi agamutegeeza nti Kyagulanyi lwaki alina okwekweka. Bino birimu okukwatibwa bakuteeke mu kkomera oba tokyalina kyoyogera. Toyinza kubeera komanda ng'oli mu kkomera, ebyo alina obitegeera, naye ye alina okuba komanda ng'abayimiriddemu wali abantu n'abakomandinga ne bakola bye baagala byayagala. Kati ebintu by'obufuzi Bugingo abyesonyiwe, tabitegeera ate tajja bitegeera kuba musiru akuze ekimala. Alayika takyasobola kutegeera nsonga za byabufuzi Bugingo. Y'ensonga lwaki tazaawulana za ddiini. Yalowooza mbu byebimu byayogera n'okusesa abantu bamuwe ssente. Biri ebyobufuzi birimu kaamulali, birimu emiranga, birimu okufa. Olaba ye okufa yakuleeta ne mu kyaki, kati ate olwo ebyobufuzi. Bugingo muwulidde ng'ayogera ajobojja ne ngamba kale laba ono omusajja. Ye takimanyi nti nno baawagira Museveni gwawagira, nti nno naye abaana be baali bweru ng'alwana lutalo ne mukazi we. Ye nno Babi waali bamuyingirira n'omuyingirira mu nju ne bamutulugunya. Naye muka Museveni waliwo eyamutulugunyaako. Kuba kati otunuulira ebintu abantu bye boogera mbu abaana ba Bobi Wine bali eri beeyagala biki. Kati awo mbu abantu bonna bajjeyo gaadi balira kisinge. Ye tamanyi tino ye Bobi Wine asobola bivaamu n'asigala nga obulamu bwe butambula bulungi okusinga obwono wa wansi, omuntu wa wansi anyigirizibwa gwe bagoba mu katale, gwe bagoba ku kkubo totundirako bintu, omutembeyi. Ye ffenna Bugingo atutwaliramu eyo katigole, ne Bobi mwamutwaliramu naye gy'alimu. Oli si gy'alimu, oli byalimu birala nnyo. Just bwakulwanirira olina okwefaako naawe weerwaneko. Akulaga akuzibula maaso. Okitegeera? Naye newankubadde naye aba alina kyafunamu kinene. Naye naawe bwakuyambako naawe n'obaako siteepu gy'otuukako, kiba kikuyamba okusigala ng'atodda buzzi wansi. Okitegeera? Kati ye Bugingo engeri gy'ayogeramu mbu oli omuntu omubanja naye ate weekwese. Museveni yeekweka mu nsiko, yali tamanyi Obote gyali lwaki teyavuga n'agenda ku State House n'agamba nzize mpe entebe njagala. Yali yeekweka ku kibanyi waggulu okutta Balutamaguzi, yali yeekweka baani.
kwega Bujingo alina okuddamu amagezi agategeera bw'aba talina amazaali agenda asoma ebitabo kuba amazaali alabika talina n'aga ebitabo nago alabika talina tasoma byafaayo tamanyi ngeri gye balwanamu ntalo musajja musiru nnyo oyo era bamuwuliriza nze bensaasira ate ne baseka ne bagamba ye kituufu omusiru okusiriwaza naawe n'okkiriza kwegangwa oba gwate kwega oba wawutta buwusi. Ebyo si bigambo byange, bigambo by'omu ku bannayuganda bitalira enkyukakyuka. Abantu banyiivu nti gw'omala googera n'ovaayo n'oyogera by'oyogedde byonna. Y'ensonga kinaalese kugamba nti ojula abantu abamu bagamba nti mwogere mu lulimi lwammwe. Oluganda mulwesonyiwe mwogere mu lulimi lwammwe. Mubuulire abantu bammwe ababuyabuya. Bujingo ye lwaki juzi wano yali akaabakaabo kuba waliwo omusumba omwe yagamba nti yeewuunya Bujingo okuvaayo n'agamba nti emirembe egiri mu gavumenti tagirabanga mbu security y'amaanyi nnyo yeebaza gavumenti olwa security nga kye bajje wano bakole firimu zaabwe ez'amasasi era kyongeruka kati zaali firimu zennyini kuba yagamba kiba kituufu nga ddala baamukuba amasasi ne batuuka n'okutta bodyguard we agamba atya nti security y'amaanyi bwe yeebaza gavumenti olwa security nga kye bajje babutunuze mu ntaana yasimbayo ekitooki bwe kiba nga kituufu naye olw'okuba nti baamanyira okuzanya firimu era be bw'ojja okusanga bakugambe nti bye bya Babi Kyagulanyi bya firimu bya Bobi bya firimu kubanga bo baamanyira okuzanya firimu zaabwe ezo. Tukyamubanja Muhumuza yafiira mu firimu ze ye kennyini nga tasobola kunnyonnyola mu bulambulukufu amaanyi yagajjawo agavuga emmotoka okutuuka okugivuga ogitwala ku poliisi n'omulambo nga bakamukuba amasasi awo n'atavaamu kudduka kugamba ensisi eyo yagyovakaaminga atya byonna biraga nti byali bitegeke ng'era yali akimanyiiko kubanga mu buntu olaba tekikola ki tekijja kitegeeza zaali firimu naye nga bwe nkugambye nti bw'owuliriza abantu abamu simanyi waliwo n'akakazi akamu kati okugenda gashumba ku radio stations and TV stations YouTube channels nga koogera Babi Munyarwanda oyo Babi gwaffe Abanyarwanda mugendagenda mu beesibako bwesibi gwe olula okuba Munyarwanda kitegeeza olina mwesibako buli Munyarwanda ali mu nsi mu Uganda kitegeeza gwe olina okumulaga nti Munyarwanda munno ye takulaba kati beesibye ku Banyarwanda beesiba ku buli omu beesiba ne ku batali Banyarwanda beesiba kugamba embeera n'ekusobera nti kale katugambe tikale nti Abanyarwanda bali mu Uganda mwebali lwaki gwe beesibako nti muli bavandimwe mujje tubeere bavandimwe mujje tukole bwe tuti Bannayuganda balina okutegeera nti bano abasajja balina ebigendererwa era buli lwe boogera bafuna ssente eza ddala bo mwe bajja obugagga kuba omuntu ng'egi weesiba ku bantu kati Bujingo waali awo ayogera byonna byayogera ebyo yasuulawo famire ye ate bali ku Kyagulanyi omusajja famire yagirina bulungi ennyo agirabirira naye ye yagisuulawo wali n'alangira mukazi w'ebikulukuto n'akola ata kyobula tebawa value bakazi ensonga kyo kiraba ne bwe bakuba Babi Kyagulanyi era bo bajja kusanyuka yakola buli kimu bagamba nzijukira wano omugenzi Kasirye Gwanga yagamba nti yali ayogera ku Bujingo n'agamba kazi weeri okitegeera kwegamba civilization kikulu nnyo ate olina okubanga buli woyoyisa myaka omubugiro oyogera ebyo eby'ensonga ebikwata ku bantu ng'era osobola okuweeyinga n'omanya nti ddala kituufu kino kisaanye okwogera kuba kati bo balowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu y'abanja bo bwe balowooza so nga ate bakimanyi emitima gyabwe nti already Bannayuganda be babanja Bannayuganda be babanja omukulembeze Bannayuganda gwe baasindika okujja okubeera nti nno
anunula eggwanga lino ye Robert Kyagulanyi Ssentamu era ensi yonna ekimanyi. Kakati omukwano gwe baamulaga bwe busungu bano abagwira bwe bagezaako okututeekako, so nga ate essaawa ya kakati ne bw'omugamba kubira bazadde b'essimu evugira Uganda oba singa omubuuza tubuulire ebijja bye biri luddawa wano, ayinza okukusongera nti wa wano beekwasa ndi Buganda w'e Masaka ndi wawa. Okwesiba mu bantu abo batutamye nnyo era Mukama yaali batuwonyezza. Lwaki mutwesibako? Mwali badde mutwesibako nga bye mwogera era tulabamu bulumi bwaffe, naye bye mwogera tebireflectinga kintu na kimu kiraga nti muli concerned okuliko okukama obukami abantu okubabba ssente kyekyokka n'okufeerafeera. Naye amakulu g'okubeerawo kwammwe wano e Uganda tegaliiwo era tetusobola kubamiisinga n'olunaku n'olumu. Munjogere nnyambo mwali tessengugu ne mudda ewammwe.